yaba mikwano abato mwasibe mutabadde yanga amanya n'eddoboozi praction yake okuba ku the media ngolwaleera tulikomyewo ne programu yaffe la business rap olunaku olwaleero tugenda kumanya omuntu asobola batya okukozesa emitwalo esatu oba wano mu Dubai ayinza batya kukozesa 30 dirhams ezo ziyinza muyamba kyekutandika ka business yako kikagenda otandika olunaku olwaleero tuleese omulamwa gwa soft drinks oba ebyokunywa olunaku olwaleero tugenda kumanya 30 dirhams zaffe ezo tuyinza zikolamu ki olunaku olwaleero tugenda kwogera ku byokunywa naye byakunywa ki luli omulamu ogwaliwo gwali gw'amazzi naye olunaku olwaleero gwa butunda passion juice ng'olunaku olwaleero ngenda kugamba ezo ssente ez'onyooma oba obutono bubwoolaba buyinza kukola ki olunaku olwaleero mu Dubai wano 30 dirhams ezo ziyinza kuyamba ki tuli ku mulamwa gwa butunda ye oyinza tandika batya ne gye tuyita 30 dirham oyinza tandika batya bizinesi yeeyo ku mitwalo esatu oba 30 dirhams mu Dubai muno ngenda kumenyeramenyera ebyo ebintu oyinza obitandika ne 30 dirhams ezo togenda kwata ogula obutunda bwagumu kitundu bwa 15 obutunda obwo bwa 15 abannayuganda babuleeta oba like mu supermarkets endala gye buli babutunda 15 yes ogatteko n'emicungwa gyo egyo emicungwa pa kilo bazitunda 5 yes ogatteko ne sukaali oyo mu Viva ali ku 5 naye walala bayinza omukuseramuko n'omufunira ku 7 dirham ng'ali ku 5 tugatteko like ne carrot tujjafuna zattu tugatteko n'akasengejja nako kattu n'akambe kawaano ebyo biyinza otandika nabyo nga tugenda tandika juice waffe ono nga omuwendo gwonna gugweredde mu 30 dirhams ezo nga otandise ka business kaako ate advantage gye tuyina eno mu Dubai tobasasula nti no fridge ng'oli mu bed space nti ngenda teekawo juice wange agenda kunnyogoga ata nedda keera ku makya kamula ka juice go ng'olina like 30 dirhams mwomala omukamula bulungi naye omakinga sure ogenda omukolera wayonjo kubanga abantu abamu bafanye ebyokunywa w'obikoledde nga wayonjo tandika okamula juice woyo n'akasengejja right now sigenda kwogera ku blender naye natandika batya akatonako koyinza otandika tugenda tandika n'akasengejja salasala obutunda bwo teekamu nga wenkugambye tandise n'emicungwa ne carrot ebintu ebyo nga wabikamudde bulungi mukwano biyinza okuwooma n'abantu bajja kuwagira nga watumala oyo juice ogenda mutunda buli kamu wano bakatunda 5 yes ogenda mutunda 5 era oyo aba kunyigirizaamu ogenda tunda 3 dirham naye mukwano wogatagatamu oyo gwagenda kuwa n'ekigero banange njagala obungi weebuti kubanga gwagenda obikamuna tagenda kubeera nze mukwano tandika n'ekyo ekitono ojja kulabaawo wona atandika nze mukwano nkugamba ekituufu ojja kulabaawo enjawulo dani okudda mbedi space weebake ogambe eno 30 dirham oyinza kukola ki mukwano tandika ne juice oyo oliba oŋŋamba ng'okomewo mu comment section yaffe eyo oliba okomawo n'otuwa obujulizi oba ojja boyongerako ki katuzze ewaffe ekyaddondo mu Uganda emitwalo esatu mukwano oyinza gitandisa otya era naawe ndikukuutira kutandika juice ate Uganda kye tulina ekyenjawulo bwe wali abasuubuzi bali ku ground kwennyininyini tugenda tandika ngenda kumenyamenyamu ki oyinza otandika n'egyo emitwalo gy'esatu sukaali essaawa zino njogera mu ssaawa zino wasatu lunaana ogenda gulayo kilo ezo 2 obutunda bwa 5 tobugula wogenda mu katale gamba omuntu ze njagala kunsuubuza osuubule obutunda bwo bwa 15 n'emicungwa zo gya 3 oyongereko mangada wa 2 yes ne carrot zigenda bba za 10 tandikiroko mukwano abayina ebyoto nga gw'olina ewantu nga wawo ng'osooteka mu byoto ogenda gulako enku za 3 oziteekeko gw'atalina wogenda fumbira nga wonaagamba sinawe ngenda teeka masiga osobola okukozesa essigiri nayo nagibaliddeko akasigiri ako kali mu 3,000 n'akasepiki ka 15 erita 10 y'amazzi yes tandika okamula tandika okozesa batyo ku mitwalo gy'esatu tandika okamula obutunda gwagenda okwewa nti nno njagala bwenkana ki naye kuwadde lita 10 sikuwadde ekidomola olw'ensonga tugenda kukozesa kilo 2 tandika n'ekyo ekitono ky'olina weewe njagala ngenda funamu batya kubanga ewaka buli katunda ogenda katunda nusu 5 ate ekitali eno yes ogenda katunda nusu 5 tandika okatunda n'ebyo 5 mpola mpola atalina fridge e Uganda kiriwo ekito so okuba ebyokunywa byo nga byo tubazoze obujjemu obuntu 50 oba ojjemu obuntu nga 6 yes fine tubalire mu 6 70 kubanga lita 10 evaamu amazzi mangi malosibwa obuntu bwobwo balidde n'obuveera yes fine byonna byonna kyabibalidde wamu tandika owedduka kuli okumpi mugendeko mugambe omanyi mukwano nayo juice wange ono namukamudde tagenda gaana ojjamu wakutundire
gwe nyini wona amala okutunda omugambe 5 nzikuwadde zizino naye ng'akunyogereza ate togenda butambuza abula ogenda buleka ku dduuka ow'edduuka bukutundire ng'obutaddeyo ng'omaze obukamula buteeke ku dduuka ow'edduuka ajja bukutundira era wona amala ojjamu wako 5 abasinga oba omutwalo nga gwa masannyalaze mukwano gweleka kunyoma gye emitwalo 3 era ojja kulaba nga bitana ku ogeininga yes wali mu Uganda yegaga amagezi gogenda otambulirako obutunda buteekemu bukamule butwale owa neighbor oba edduuka erikuli okumpi yogerako naye kubanga naye muntu muwaabu kutundire naye nga tobutambuza agenda bukutundira abukunyogereza yes byonna fine kati mukwano toddaawo nti no gino emitwalo 3 gye nnina gigenda kukola kinedda mukwano olaba gye emitwalo 3 oginyoma naye gikola ekintu kinene nnyo oba totistartinze bizinesi wona ava ojja kulaba ng'ozze ku kidomola ovudde ku kidomola ogeze ku bidomola 2 ojja kulabawo enjawulo wefa nnyo nti no ekyokunywa kyentunze ndi ntya ndi muyonjo wembikamulidde biri batya esepiki gye nfumbiddemu amazzi gengenda okubiramu juice efaanana etya wefa kweyonja nga weeyongeramu mukwano ogenda kukola ssente z'otamanyi na muwendo leka kwegomba negomba gundi nedda mukwano naye tomanyi yatandika atya kubanga abagagga bangi basookedde wansi ate abali mu byokulya be bagagga bakati be balina hotels be balina restaurant ez'amaanyi naye naye yatandikira wansi kozo ssente z'alina right now kyekimufudde famous essaawa zino waali mukwano leka kunyoma mirimu mbunno nina emitwalo 3 giyinza kukola kyetadiramu eno gye nneeyinza kukola kinedda mukwano togaya mulimu tandika ate kyembakutira muve mu bino bandabye batya oli agenda kundaba batya nga nkutte juice mutambuza bagenda kundaba batya nga nfumbe bagenda kundaba batya nga omukazi gunzigweredde nedda mukwano teweenyooma tewemala maanyi tandika naka katono keera ku makya keera okola muleme kutuula waka mbu nti no sina mulimu gwe ngenda kukola mukwano ng'olunaku olw'enkya tugenda kukomawo tubalage emitwalo 3 n'ekitundu oyinza gitandisa otya bizinensi yeeyo yes n'aka kasente k'oyina enkya tukomawo n'emitwalo gyaffe 3 tukulage gigenda kuyamba bizinensi gy'ogenda otandika mukwano abeekumiddeko tubeebaza abatambula naffe abaweereza comment awo wansi nammwe tubalaba twongera obbeebaliza ddala era nsigadde bampita Praxon Aki okuva ku Extreme Media mwekumireko kweno programu yaffe gye bayita The Business Wrap tubaagalanye ne programu endala nnyingi gye ziri nazo tusaba mu following mukama abankuumire mwesigaleeko mwekuumireko